Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. What's between King Saha and Palazzo? What debate? Palazzo gambo tia oli musajja wange. Ndoza masa ojaji yunga ne bavijje. Ne bavijje ne mbadde njira betambula. Palazzo omayikati zino debate zikumimwamu omuliro kati kansoke ku ya Palazzo King Saha. Palazzo yatandise gundi eno. Of course with obvious reasons talkability. Kuba ne echi yayogedde akimanyi si kituufu. Bantu bangi boso okutuma hits 20 batatadde mu list ye. Bangi. But to be specific olutalo yadde alwolekeza akagattoge katuukaawo febe tukambaza David Lutalo nani na King Saha kuba bwe bagugulana gwe omuyimbi wo bwaba si mpayo omuyimbi nga sinze si Chameleone si Bebe Cool si Bobby Wine si Good Life nga ina hits 20 ne Shiba namuteeka nga ina hits 20. That was a gaslighting statement to gaslight whatever kati chetulike sawa zi. Kubanga of course Palazzo in the first place si generation ya King Saha. Banjogera generation itegeeza ki? Buli generation erina abantu bayo bereeta baba basatu. Abaji dominate the one that dominate. Nti oyina Kafeero, Kasozi basudde. Oyina Bobby Wine, Bebe Cool, Chameleone. Olina Kenzo, Lutalo ne Good Life. Oyina Gravity, King Saha ne Zeza Bafana. Kati Palazzo ya bebaddakaawo. Wabula Palazzo yaseeseetuka. Najja wansi wa King Saha Gravity nayingirawo lwa nsonga. Yemu y'ensonga eyali mu Bobby Wine, Bebe Cool, Chameleone nti omu ku bo yaseeseetuka. Omanyi wansi wano wabaayo ayina empenduzo. Babako gwe baagala osikayawo. Kati mu Bobby Wine, Bebe Cool, Chameleone, Good Life yajja n'empenduzo n'ekasuka n'ebaako gwe yasikayo n'etuulawo. Era olutalo lwali lw'amaanyi twamala bategekera mu kasaawe. Olujjukidde kukakasa ani nannyini kifo ekyo. Era nawe oli ajja okwepimamu abakuuliraga mpaamu kaloba olowooza. Era ne tubawaamu mu kasaawe ne bajjamu essaati ne bafunye emikono Good Life ne bagigalamiza oli naddawo mu kifo. Naye nga baali abaana bino byosembe emabega mwana okusika essaati bw'otagimulekera olina osumulula amapeesa era omuwala olina obbeera mu ne kabobu okusika essaati ng'osumulula amapeesa ng'ogimulekera otherwise ate omuntu wakusuula ekigo mukwano ositukirawo omuyungi. Kati ono yali alina osooka ova ku mmotoka anoonye obwana bututte essaati ye basoke beerige then akomewo ku mmotoka. Kati amaanyi ge yamala ng'agoba emmotoka nga bali bagenda dda. Kakati ne bano Zeza Bafana something went wrong with him. Not his music. Nedda. Alo manager yamkwata. Ne mbozi z'endongo. Something Bafana ayina mu biseera awo ndooza waategekera ekivulu kyerugogo kye basazaamu. Wayite ebbanga gyakitegeke ku katikati
n'ebirala lot went on management yegenze biki byonna byamuzaamu emabega Palaso n'akasuka empenduzo n'amusika nadda mu kifo ekyo okitegedde akati bw'atuukawo waali naye yasikawo busisi muntu so King Saha muliko waggulu amusingako longevity kakati bwe tudda munawulidde abantu abagamba ennyimba kakati ennyimba ezigenda okuwangala ennyimba ezisinga okuwangaala mu nsi eno they are social songs genda ozinoonye ezisinze okubeatinga the test of time era omuyimbi yonna ng'alina social songs tomwepankirangako zezitya tugambire ku Jennifer kendezo moto moto lero katupakase antirupiya ennyimba ezo omuntu yenna nga zasinga okuba nazo mu bungi ng'ate Katonda yamuwa eddoboozi erisima mu lususu tomwepankirangako olwaleero Good Life baayimba ennyimba z'omukwano baaziyimba naye ennyimba zaabwe waliwo ennyimba ze bateekamu nga za mukwano naye oluyimba lwe bayita ozannyisa obudde tolwepankirangako lwansonga nti zo engeri gye ziba social ne mutabani wojje lwo luba mu Stenson akula n'alusanga abaana abasinga abawuliriza katupakase tebaaliwo nga luyimbibwa oluyimba olwo naye muganda wange lwe balukuba bwe bati Jamila Nalia olwo oluyimba ne oba tewaliiwo kuuma obwesigwa social issues ezo kati omuntu ng'azirina tomwepankirangako kati omusajja bw'ajjayo akamwanyi kamu bwe kati osobola okunoonya ebinyonyi ebidda ku kamwanyi awo ng'amaze okukayimba ebikaddako noonya ebiyembe ebinaanansi ngawa etugamba tugende luyimba ku luyimba n'amala okukuba akamwanyi okubasokolayo gy'aba abatadde Palaso has good music I love him I know oluyimba lwensingo I know oluyimba baluyita Soma but Soma is a good song which has very many substitutes era bwe tuba tuli mu baana awo nga baddayo ku ssomero ezimu ku nnyimba zizanyibwa naye si ku ratinga eya Carolina okisegedde alina oluyimba lwesinga okwagala bayita ndikuwaki gwe yampa obukumi that song lwowulira noga nga kakuterawo golole ekkubo omanyi bwe tuba tubala matatu nga basaze daga oyinamu embwa zisooka eziveemu kati ndikuwaki nga tumuteekako golole ekkubo ezo nga zisooka zidda ebbali ng'oleetawo Soma nga tuleeta ebiseera ebyo ng'ezo zidda ebbali ebiseera ng'oteekawo Soma nga tugamba zidde ebbali zonna kale zoogera ku baana bato kujjukira biki bikiza abaana tuzizza ebbali though this one of them is kale ezo zidde ebbali tuleete bantu baffe ogenda n'okumaliza ng'omukwano ogulina awo no tetunayingira mu mukwano kuba bwe tunaagenda ate mu mukwano ne tugamba bamuyita ogomumanyi akuba eŋŋoma Augustine kuba akati ffenna tuyimba omukwano abantu abatudde awo tubayimbira omukwano Palaso adde wali ne King Saha adde wano ffenna tuyimba omukwano muganda wange akasajja kayinza okukuyimbira omukwano no King Saha wakulumbye nalo ne kasooka kayingira omuntu mu mutima munywanyi ennyimba z'omukwano oba ozirina eri mu social songs kalalamu kagenda kuwangaala nnyo kakati bino bye kakola bino abantu bibalabanga ebyokusaaga ebyo bikakola oba ayina nights kwayiyiza ebyo ebintu ebya freestyle ezo freestyle ziyamba mu stage performances kati bwe tudde awo tuganye nti kati tubakyamule kajja n'okuyingira n'ow'ekitwe kinene nga tugamba tetuyigiriza just kukyamulamu bukyamuzi kaso kayiyiza ennyimba awo ku stage freestyle kalalamu kuba kaji perfectinze
agikoledde rehearsals mulalamu ng'ojja kugenda odde wali eri ogenda okuyiya kyovula bw'ayituuka kweza ennyimba z'okweyiribya mulalamu gegaali amaanyi ga Bobi Wine ku stage nti bwe mubeera ku stage asobola okukuyiyiza ekintu awo ne kikudimoralizinga oyagala kaaba tena tukkiriza kaaba tokaaba ati bwe tudda buli omu bwe yajja ojja kwekanga gwe oliko n'amaanyi family already yali y'amaanyi woba oyagala okujerego oyagala tusirike musirike okiraba ekyo ekigaayi tetusirika mu ndogo bwe tulina kuwulira buwulizi akati yenna agamba bato eyo sikulaba erina abalabyeko abagisaba bato sibalaba mu bato eyo kubanga akaddawo omukwano ne palaso abantu be munoonya mu bato yonna palaso saha ate abaleeta bwomu kuba tukkirize saha ina nnyini lugogo omanyi buli venue wane ina banyiniyo ohostinze Joseph Ngoma nangam kati nga twogera ku shone mugamba ogendagende nakawuke wali akasajja bakayita ka what is his name Manisuru Semanda ayogere nako okagamba empamu angamba kekani nemugamba ka King Saha nemugamba oyina okugenda nakawukabuliriza goyingire weti genda ng'obuuliza kuba kasajja kekajiina nemugamba tekagifuna muno eseseetuke waliwo okwata ekintu nga kiseseetuka kajeyongeza kati kajinyweza bwe kati mwogereziganye ng'abasajja eri mmanya gaako Serena eri mmanya gaako nga tabitegeera nemugamba musajja yakuba lugogo bw'oba onoonya omwako lugogo we bagikuba we bagi owuninga King Saha so abagira gundi eyo bate eyo you are just being an palaso chaliwa no kyemmanyi King Saha guno muzanya agutegeerera agusobola era yabatandise direct freestyle bagiyita nkwanga kati we tuba nga twagala kubanze bombi I'm a very huge fan for both of them and bwe tukkiriza nti business akoya business tekinyuma gamba mu business kinyuma bato ati business already tulina okugenda ne twogera ne King Saha ati business ajja kugamba oneekubirawo bwomu kati business ati atuyambe wawe tukkiriza nti gwali notuyamba buyambi amukiposting otuyambe Manisuru so those are childish talks mundongo but it's a healthy gundi as long as kuba nalabye palaso yafulumiza dde oluyimba olulumba it's a healthy when it is competition like that it is healthy Joshua no yabagambye walabye posts ze ku Instagram Joshua Baraka yagambye atya mulekerawo okwogera tugende mu studio yabadde akigamba gundi Gulunedi official Gulunedi tukwegayiride bwoba wabomba simanyi lwaki abantu abagenda mwagala okubeera nze kofu nagamba lwaki sagala agenda bweru sinakigamba ekyo saakigamba mungamba mfunye nnyo advise hafi ogenda obafunye omusajja bweru nze saagalebe kubeera mukuviiridde ate nsigalani olingiriza mu kikomero labe baalidde Gulunedi bwoba wagenda endongo yaffe gyesonyiwa tosobola kukwata Joshua Baraka bambi ne achievements zonna n'ogamba mbu akyalina okukola ennyo yenka n'ettengetenge. It was so not stupid, kankireke, but it was so childish of you pouring water on Joshua Baraka's achievements. Abayimbi bansesa abayimbi mwaka ennyini temwagala bazalawa nego nokwata muno n'omuzalawo kwago wavira wano wali okozeewo ki yalina ennyimba si bbiri olumu lukubiriza abantu kuloga afadhali nkuloga kati tulwetaaga olwo olala lwali lukubiriza abantu kola ki yalina luyimba kyolala nono omuwala yalinawo ennyimba ze nga 2-3 naye nga takkirizibwa omusajja alwanya ennyonyi essaawa zino yatuyina but belittling him to that level, it is very, very childish of you. Vijay Jingo ne Vijay Junior eyo debate abaana abajiza Vijay Junior Junior abadde mulwadde wali mabega abaana abagirimu ebigambo obugambo abayina okuyingira mu debate eno bane wammanga nga
walabako ku firimu ez'okulingiza nga toyina ssente omanyi bibanda byabangako embaawo nga wali obaddeko mu butuli n'olingiza firimu munda jangu mu debate millennials jangu baali bakuwaddeko ssente zewako ogenda ogula enva n'oyita ku kibanda omusajja n'ayogera ebigambo ebeka n'ogamba enva n'abannyonnyola n'ozisasula n'oziraba mu firimu jangu tunyumye mwalina deeke nga bateeka mu bulungi nnyo jangu tunyumye naye bano bannatandise kulaba firimu jjo wano nga bazireese ku TV ku TV nawe wali so recent kale ku CD nga bateeka mugundi what is it called gwe videos yali buli wantu tiyali buli wantu kyogamba firimu za jinga ezajjanga ku TV zasooka gundi DVD CD zijja naye nga bu DVD player tebuli buli maka bwabanga bwabalondemu kati nabo abantu abasinga abalabye firimu zaali za mu kibanda kati bano abasinga abakatandika okulaba firimu enjogerere batandikidde bukeddengeze nga baleese ekibanda ku TV bebawa endowooza zaabwe. It is wrong. These are two different people from two different eras. Abatalina kubeera compared ene de omuntu agenda n'agamba mbu Jingo wabataasoma avunulaji firimu aziba mu luzungu n'azizza mu Luganda kate waki ne Junior azijja mu luzungu n'azizza mu Luganda. Omuntu yekka eyasoma ye muntu alabakiriya kopi ye mukyalo ono aba Netflix gwe tujja wanzijayo atata watu ekozi naye wamala nojja nalemba tewanteeka ku muno yes thank you very much naye walabanga you can mount purpose bol scrolling eri bwe bakunnyonnyola tokanula maaso kanule n'amatu kakati abalabakiriya kopi tokakangako mukwano ng'ogwo naye tegwakunyumira kakati kiriya kopi zirabwa bantu abasoma fazilo ngazo olaba firimu enjogerere oba ani ajogere oba fena tuli mu category yemu. So Jingo ali bibye ne Junior ali bibye Junior kyekiche gambye tosobola kuddaano n'ogamba ku Bobi Wine ne Kalifaga nagani asinga it is wrong. Era mbiraba nnyo ku ekiseeyo ku Moze Radio ne Paulo Kaferani asinga okuwandiika. Jingo akola science fiction ekyo tebakikulima ntazisobola azikola enjawulo eriwo ti Junior wa mulembe mulala n'oli wa mulembe mulala kakati eyo debates nalabye akawala ku TikTok kagambye mmwe Jingo bamumanya abaana ife ngulingiza bwoti mukaba uginulya simambo ngagamba nga obera kagambye ngodde waka akasubi ne kakonako nojukira omusota omusajja Junior gwe chicho actually Jingo naye akakata bino ninga esatu nga fence Jingo is a kati n'okugulu ninga mukyala Jingo is a voice performer omanyi waliwo betuyita ba voice performer wali oliddeko omuyimbi aperformingira mu recording waliwo nkugereze luyimba ki oluyimba lwa Paulo Kafero olina okuba nga olumanyi olwa nantabulirwa alina we yatuuka n'agamba waliwo lwe waddanga otamidde n'agamba kati nno yemmwe musekamuki yakuterawo ekifaananyi nti waliwo abaseka era twaseka Kafero kugamba nti ndeetera omwenge nguterekeeka ng'agenda gutereka kati Jingo yali ayogeza buli kintu ekiri mu firimu ng'ali very attentive ayogeza enkoko ayogeza embwa ayogeza buli kimu ye teyalindanga Jingo is not an interpreter, is a translator. Is a class apart. Era mu mbozi za kugeraageranya mukola nsobi. Junior mulungi batumugeraageranye ku bantu ba myaka gye. Yeah. Otherwise walimu kibanga gamba nti kuliendero Messi ne Perani asinga. Pere we yasambira omupiira gwe tewaliwo enhancement za simanyolika omusawa akubulira byonolya jimu biki abasajja bagujjanga ku street nga tebagwina ne bagugolinze ne kati Messi ali mu era erika abasawo erimu payment enyingi erimu okutambulira mu bulamu obulungi basically buli kimu kimuyambako okufuuka omuzanyi asinga nga olabera Cristiano Ronaldo toso agamba ku Cristiano Ronaldo tugeze ne ku Figo. They are two different bateke mugundi yabwe emu mwe bajja the paper bwe tuba tugituula
eya P2 ebe ya P2 ne boleta paper ya P2 olete n'aba P1 n'aba P4 bagituule then you are being unfair to one of the groups kati oja omuntu ajja tulozesa tukuba junior nga twogera ebirungi bya Jingo kumbe tubyogera because ne ereno naye erimu kati imagine junior bwabanga ayogerera movies mweno era naye ina challenges zasanga for example junior back then abalabanga Jingo muyinza okwanga bukimu kyabagamba kye mu relatinga there was no ogamba atulimbyemu awo ne junior agenda okugulira movie boy ng'abaana bagira byedda bulungi olumunga na buli kyayogera waliwo abalala bagenda okujja bakuwa perspective endala like there is so much comparison mbadde nendowooza bagundi balinanga yani kino ekikazi ekyakigenda owasa Caesar Straka ekyakolanga ku TV Caesar yali agenda owasa Straka olowooza tetubimanyi tosobolayo ntalo mpya Straka baby Caesar yali agenda owasa Straka ali remembered nga omu ku bakyala bali akola bulungi ku TV naye ffe kati bw'owaana nnyo Straka oyinza okuba emirimu gyaffe naye tulina obuzibu bungi nnyo nti kati ffe buli kimu waliwo comparison oyambadde otya ebyoyogedde babyogedde dda naye Straka yajjanga nga agaleese boy nga toyina gye wagawulidde toyina gye kati oyinza okwesanga era ye yalinimu advantages kate ng'oluusi erimu ne disadvantages nti yaganoonyanga bino kati ffe bye twogera nti Guluneedi yagambye osobola okubeera ku TikTok kati tulina avenues nyingi ezireeta amawulire nova ku muntu eyakolanga entertainment stories nga talina TikTok talina Twitter ng'alina ganoonya mu mabaala kati bw'omuteeka ku minzaani n'ogamba ku Florence Nampijja ne Straka Baby ani asinga that is unfair buli omu alina ebizibu bye mu era ye byafeesinga ate alina n'ebirungi n'ebimwanguyira ntwaliro junior aba agenda okwogera firimu ku Google kweri osooka n'osoma synopsis trailer yaayo n'ogiraba ogenda okutandika ojjogerera nga wafunye dda ideas naye ova ku basajja abakwatanga firimu ng'eri n'asooka atuula ewaka n'agiraba kati mmwe kyemuyita obbalimba bo they were not interpreters yavuunulanga context nti emotoka era kaziwe kapo yafinyumiza sina mtu abonye ne kapo banaye tumuwa kivulu tumugobe mbubaliwa ne nga balaba movie nefa sound mumusajjala naye nange azibwawe yagamba mubali balaba firimu munefe eddoboozi mbomwogerezi nakwata kati ono omukyala gwe nabagambye ayagala okufumbirwa ono kati wano ke batambula awo bagenze kwefumbirwa naye nange nalaba kiripo yo neŋŋamba kojja naye neŋŋamba kojja ngwa naye kojja wange talimba yagamba aye agamba nanyini kibanda yagamba ono byabadde ayogera obwogezi ebifaananyi ebi bino byabadde ayogerako weebiri tebivuddeewo kwata akati naddangako as if blackboard kaziwakapo wakwagala kojja wange talimba mazima kyaliyo sirakirabako naye kyaliyo kakati abo abasajja obavangako Jingo mu era ye yaleeta ebintu bingi nti naye abeyasanga mu kisaawe they all agree nti first of all he innovated omuntu innovating omuwanga ku kitiibwa he innovated most of nalabye gundi ng'avuma Jingo amukakkanyani musajja afu wa BBS Vijay Sani Vijay Sani ng'omukakkanya it is wrong Sani mwe you've not innovated eddoboozi mwe mutambulira lya Mark came with that innovation ne mukamawo akyogera naye najja nakwata Junior ne yegomba Mark n'atandika kati mwenna mwe mutambulira kina Sani Munu naye Munu nakulabye sebo nawo wendowooza yo Munu tewali wadde ndowooza ku Jingo mwenna mutambulira mwenna muli mu katiba kaani niyo omusajja talina katiba ka muntu Jingo yakolanga wa keke abatalaba firimu kati tubagamba keke babita keke from Kajansanda bayita babiri keke yali kibanda yali mwogerezi wa firimu kati ngaba Jingo gyakole uwe
abantu abanga abakubanga endulu mu firimu za Jingo babanga audience yabanga nakati audience ebala hivyo there is some movie jenala tulirudawa tekawo sente tozinkwasa abera live kati ova ku muntu gwe olaba bino recorded shows nze si wanyo muntu kitiibwa nnyo mu broadcasting nga speciality eri most recorded show gwe bakwatamu oli mu lufulano oyogera ebintu ne babitemaatemamu mpanye ekitiibwa omuntu gwe bagamba nti 2-3 bump on air wigoso nakwata essaawa ezi nga temukyusiza kalimi oyo omuvangako kakati omusajja innovated ekyo kyokka ekitiibwa ne bwe tujja mu era yammwe people have innovated muli batono mwenna mukyali mu katiba kaabwe Jingo bw'oba oyagala longevity nti yasala n'ava mu era ye ne mweno era ye Messi ne Cristiano kyekitiibwa kye tubawa nti basaze ne bava mu era ziri ne bajja paka kati bayiriba na Mbappe kakati n'omusajja wabe essaawa zino mwe abalina ne technology ow'ekika ekyawaggulu abalina ne AIs abakola films empangirire nga mukyamweripako muganda nga amaanyi gaba mangi ova ku musajja eyatondawo culture eyiye ti culture ng'erina eyina abantu bayo nga ne ku street fena tubamanyi nti oyo Bile Blank si yessennabulya tuyina mwogeza ddembe Bile Drago osobola n'okubuuza abalaba firimu ebiseera ebyo nga Bile Drago tebamanyi mannyage ng'alina klani namba ng'omanye no firimu yaani ono Kabaata ono Mafene ono gundi ekyo kirala mwe firimu tugiraba neggwa naye tetugiraba ngeri era bw'oba otera okulaba kyetulera okwogera wano nti omupiira si ngeri gye guwedde ffe tuli mu international matches zino naye si buli match tugiraba nze ninda Spain ng'esamba n'olaba ttaki bwekaba bwe basala omuntu kakati ne bali abasajja firimu tetwalabanga firimu kuggwa twatukako ekiseera mu bibanda hafife nga tusasula eddako n'ogenda ku kyati nga bawandiiseko firimu ze banalaga ku olwo nga wagiraba dda n'ogiddamu n'ogamba nja kugiddamu how many movies kati ze tusobola okuddamu mwenna abalaba movies essaawa zino very few movies ze muddamu neffe ziri movies twaziddangamu omusajja yayogerera firimu bagiyita ng'ova ogirabawo n'ogenda n'oginyumya ng'eyabaddeyo ne tudda ne ku ssomero n'oginyumya abaana bakulindiridde remember wabula banne mu dormitory nga mama abaana bemba mulindiridde so beri era eyali mu VJ Jingo eyali mu HVQ ye mukulu wa VJ Junior namulabye nakoyi looks very good very American era ne omala omumugwamu mu abagala batolo light skinned guys natunulide bateregamba muganda oba yoyo HVQ yayogerera baka oba yayogerera 24 yasoka okwogera 24 very calm ye yalinga tachamuka naye nga annyonnyola bulungi ne kati mara kula ne implant no waliwo ko ne bagamba nti si junior naye yajogerera bulungi nnyo bulungi kati junior ate teyakoppa mukulu we ate yagenda wa maaka naye nga bonna eyo era bakolanga bulungi muganda bw'ogwa ku ezo firimu za HVQ he used to do good vije maaka mu innovations zaabwe buli omu ya innovatinga vije maaka akola firimu n'osirikirira bwoti yakola firimu bagiyita The Three Kingdom ne mugirako sepeo gwe mulundi ogwasooka okunoonya ennamba ye nga Three Kingdom enfuukidde Three Kingdom so that era is uncomparable it is an insult to compare anyone akola movies mu era yaffe mu era yammwe kubali abasajja nga bwe kiri insult okugeraageranya omuntu yenna Toka single sis the young VJs okubeera nti no badiscussing abo abantu naye bwe tugendayo ffe kati gwe wanjigiriza ezo zigundi I swear sijja kulimira nze obogera naye kutunuulira nti I'll go back to those guys gwe kati mbanja gakola oba ngeri translated but who doesn't want to listen kati nga action
Sima banyi nchayinza kati okola action etagira pazi love story wenda banga tebuli translated na action gwe walabako Jingo ng'ayogera love story Jingo acho so kufa bina bawala babeera out ne beetunuulira babeera ku date ne beetunuulira ensusulu beeto n'ensosooti ne kamubana mutaano n'akaddiza abiri nga ayogeza ekitu nosirika nogamba ono guy yava ku which planet era bonna bamutya ne maaka yennyini. So in a nutshell Jingo akola love stories ennungi, Jingo akola horrors. Ndamu okwegirira k'ekiwuka nziruza madensi mbirwaza you make sure okakwata no ka throwing out only poisonous. Jingo akola love story, Jingo akola horror, Jingo filimu zonna azikola though challenge eriwo lwaki abantu tebamulaba nnyo mu science fiction. You know bwe tuba tugenda okukola content yenna any content creator olina okukola content ng'ali bit relatable ne audience yo. Bintu bingi nnyo bye tusobola okujja ne tubanyumiza ne temujja bitegeera era lumu abantu balidde ne bagamba abo bakwefu nalabako wana abali bayira abandi bateeka kwefu sigala kuyaba kazibu kape bya Irani biveeko sigala kubi mune tuba tubimanyi dokuba nti audience fe twasalawo tujiwe kino olaba bo benyini batugamba nga tuteekemu bakayita batya tusulemu akantu mu kantu netubaga nti tujja suulamu kubanga fe audience yaffe si yakusuulamu otherwise tulina entertainment story tulina Celine Dion akomawo okuperforminga nejja kujja wano mbanyonyole Steve Parker syndrome mugambe dusaawawo ono naye Celine Dion atukwatirako wa nja kujja mbanyonyole nnyonye yatomedde Canada Stima Storage koze walabye ekyeje ekiri ku CEO mwagenda kulizayininga mbolo yakoze video mu luzungu n'atakola ya Lufaransa nabo balina ebyejo kale betuso bibanyumiza mujja tuba tubimanyi naye tuba tetwagala nnyo waliwo betubirekera mugambe oyo ka specializing fe tujja genda bye azikako bijjako bujje example ne going deeper zukachuleka ati waliwo YouTube channel jokola ekyo era nabo mulimu abantu abatawogera bino bye tuwogera so buli omu abaako kati by the time gunzi ezo wezaberera science fictions nga teziri relatable nebo zinyunya njagala mbabuuze mwenna wano waliwo film bagiyita the three body problem. Nze nagamba siraba science fiction kwasibitegeera Junior yakola three body problem nagiwa obudde nagyogerera nze nenjitegeera ne bantu bangi three body problem abakoma ku busooka yaga ekyaddala filimu ennemi okutegeera nze kyekyazinnemesa nge yajjula physics okitegedde kati Jingo ebyo n'abasobola bikola ne mutabane target audience ati gundi mbadde mubuuza Joseph Ngoma nemugamba oyinamu ennyimba mu catalogue yezo manyi nti n'abantu tebazitegeera oba they misunderstood those songs nangamba mweziri naye nze ekigendererwa kyange tekyali ky'abantu bitazitegeera naye nazizimba still nga nange nkimanyi zirina amakulu amakusike nagamba era waliwo abantu bolaba nga bazigenzeeko bazeerippyeko nomala teyalutegedde just muwagizi fani naye they don't really understand the meaning nagamba tuzirina naye nga omanyi nagamba ffe nga abantu abawa message si buli message ntogera gitera omuntu ku silver plate some zijja genda deeper nga kijja kwetaagisa okuba nti olina kyonoonya okulutegeera nagamba mba sirina kyendubanje engeri gye baluperformingamu okitegera so buli muntu when you come out in the camera to give out a message omanye nongi directing wane nongi olumu kale emo solo yitawo nekola kyawadde tosuubira naye nga ebiseera bisinga ziba ne audience so tekitegeeza nti oli kiri abatakitegeera abakitegeera naye nga yasalawo ekyo so I respect VJ Junior yatukwatira bulungi akati akakutte mweno generation era bonna ye mwana w'abali bano bonna bazzukulu Junior is a son of the other generation kati mwadidde omwana mumugeza ku kitaawe kuba bali babazadde be bamaaka baani babazadde be kati ate ye mwana kati tulina mugeraageranya kuwaaba abaddawaawo ba Emmy gumaye omukuliro gwa Jingo gwayina olwaliro Jingo kati okalubirwa n'okumanya firimu ya Jingo n'etaliye kubanga ye ayogerera VJ Giovanni ayogerera VJ Emmy ayogerera bonna boza muye kati ne maaka ino omukuliro gwe bonna bamwe bali
So twegeraageranye ku mitendera nti basudde bwoba oyagala omugeraageranya nalabyeko halwako baboyi bange sina kyabakolera ba TVM yataddeyo ku mutimbaga ngegamba ku bayimbi bano abasatu ani yali asinga abana ne bateekamu bataddemu basudde ne bateekamu Kafeero ne bateekamu Sebatta ne Walukagga. It was an insult to the other generation okuteeka Walukagga mu comparison yeyo. Okisegedde kyabadde kikyamu nnyo simanyi ani yatudde ku mukutu ogwo kamale okukafunanga bwe kazze. So tetukyamuka buli lwe tuba tugenda okugeraageranya ebintu soka weebuuze bino mbigerageranya in the same era kyovulaba Messi atwanguyira okugeraageranya ne Cristiano nti beesingako just myaka ebiri bali mu age bracket yemu though bwe tudda wali eri mu kyaggoloza ani azisinga olinga ali mu 96 ono yakaweza 90 n'ogamba ani asinze okusamba emipiira emingi nti owe 96 n'omanya kati bwe tugenda mu mathematics ono yadde ayina 90 naye asinga oli nti oli ayina emipiira mingi amusingako ne ku myaka ebiri ono ayina emipiira mitono ate n'emyaka bamusingako naye bw'aba ayina 90 oli amusinga 6 kitegeeza ono w'amaanyi okusinga oli. So ebyo bye tutunuulira longivity aluddewo bbanga ki omukulu oguli gutya n'ebiringa ebyo naye abaana abakatandika okulaba firimu mutusumbuwa. Nasangako omwana kwekiseyo ng'ataddeyo debate ku Paulo Kafeero ne Moze Radio ani asinga okuwandiika ne ng'akatirengere kino ekidomola. How do you even start? I know. So nga ono example gy'olese ebadde very wonderful. Toso agamba ku Florence Nampijja ne Straka. They are from totally two different eras. Bali balina ebizibu ebyabwe bye basanga nga bambi nomala ate omusitula n'omuteeka wano oyinza okusanga yali badde w'amaanyi nnyo nti Pere waba yatwala World Cups 3 by then nomala omuleeta mweno guno omupiira gwa AI ng'osobola n'okufuna abasambi beeri n'omuteeka mu AI n'emukola n'emukudescribingira bali abasajja bajjanga okusamba omupiira nga ne squad yeri tebagitegeera tewali internet tewali ki tomayigo ogenda facing ne wano soka kugamba ngenda kusambani hafi atera kuyita ku kugulu ki nti ayita kugulu kuno sokoleteyo video ye bwanyiga akola ki nti akola kino mugenda okujja basically nga anti debate egenda kudde egenda kubeera y'abagondi bani baba tabanya bogerera omupiira nti kundugga ne nani ne ntambi ani asinga okwogerera omupiira ku Sebunya Francis ne omusajja ani ono yali ku UBC yafa bannange anva mutwe Luwandaga Patrick ani asinga omutwe gwo guba gukola. I know. So temutusumbuwa tukakane VJ Junior bisima byerero tutambuza kuba bali abasajja bo bakaddiye taso akolera filimu ku pesi ye mu maka kati yatwesonyiwa yeta kyakolera ddala ko filimu. Okay. Juingo yasigala kola passive leta kyalina nnyo kyakakasa kati mu abato mwe mukyalina ekyo kakasa ne vije sani vije munu wansi bali soke munonya amalobozi agammwe munonyeyo ne ku bintu ebyammwe bibayide omanyi ba Bobi Wine they are a product of vije jingo bebana abate abali mu bibanda kyekimuyisa omubanda jingo yaleeta ebyo ebintu bya kibanda gwe waliwo lumu jingo yayogera ekintu mu filimu bagiyita Anaconda oba omusota gwajja waliwo ekintu ekibira kyanyeenya bali yali Jennifer Lopez ali n'omulenzi we bali ku ttale beekutte we bati ekibira ne kiikakana omuvubuka yadduka emisinde jingo n'agamba mukwano nindaako waŋŋamba w'oligwa wendigwa sooko gye tugweno mu maaso n'ayogeza omusota ayogeza emmotoka kugamba oli omusajja is birala mu generation yawe birala vije maka birala nenga kisugana kwewa respect fe abaliwo era naffe abakola analysis omuntu seba ojalu mu kusanga debate ku kwefu ne Dr. Samu Kazibu osangeyo nga bakukomerera bakukuba kati bannange ogenda we yataddeyo debate omugabo ekyakunteseza mu target wadonsetingira yadde mayikale akekwefa nti nkwagala nnyo nayagadde abantu mbalage nti oli w'amaayo kakati ng'onteeka ku Dr. Samu Kazibu ekyo walabye ng'ekyuma kigaaya mayinja n'oteekayo omukono gwange kiringayi
teeka ku baboyi bange be tuli mu levels ezimu oli omusajja muleke bisigadde ndoza tusoko katono kumbozi ono mwana Esther yafudde Esther is it true ali mu video ya Kyagula ya Esther Sebandeke yasinga gwe musinganze mu 7 actually bombi kati bafudde n'oli gayi yafa Muzeyi Kato yafa n'akawala kafudde kali so beautiful abana bagambanga muno kale fe bambi twakalabira ka video nga tuli bato kai si bato nnyo naye si bato nnyo but I remember there is a discussion bagambanga omwalo baye babi because babi twate tumumanyi fe neche nayize mugundi yabo omusajja yawo omukazi w'ensigo era byonna awumule mirembe naye kye nayizeemu omusajja yawo omukazi w'ensigo ekitajja kusobola kakuffe kyonna kye yamukolera kyali kyamaanyi kofuto sawa omukyala okidini afyo soko omwami w'okidini ate omusajja yawa musajja yawa lovers tetugamba it's not about gender it's about love mu bulamu obwo omusajja yawa thank you very much donate your kid into your wife would you donate your kid into your husband kofu si mukyala yali awaddeyo in this context enkuba etukuba damu ekibuzo tugawana aji kati kale duli musajja yawayo kati sokerewo omukazi tusembewo omusajja twagala twalaba wali omusajja alinga Sam nafe twagala twalaba wali omusajja omukazi alina omutima gw'omusajja taliyo abakasa bana mitima gy'abasajja omusajja wa musajja kantu kati ninyo enkuba etukuba owo musajja ensigoyo tosobola yafa ne yabaddewo paka Ssaabasajja Kabaka wangaale nze